gundi waliwo omwana omukristaayo yagambye bw'ati, omwana yakoze vidiyo yannumye. Omwana yakoze vidiyo yannumye kuba omwana yayogedde amazima galuma. Omwana yagambye nti n'agamba bw'ati, bwe ntunuulira Kazimba Mugalu ankulembedde mu ddiini ng'omukristaayo, ne ntunuulira ne Sheikh Burhan Kiti byasomesa ne byayogera, mpulira nga ndi ku sayidi enkyamu mu nsi ey'omwoyo. Kazimba Mugalu wawulidde ekigambo omwana oyo kye yayogedde, vidiyo eyo wagiwulidde yakutuuseeko oba teyakutuuseeko? Omwana yagambye bw'atunuulira bannaddiini bano babiri, awulira ng'okuba omukristaayo ali ku sayidi nkyamu, awulira ekintu kimusika, ali most likely okugenda okwegatta ku Buyisiraamu okuva mu bukristaayo, kubanga Sheikh Kiti amulagira ddala nti wali weewali amazima. Kati omwana ayagala kuva mu kisibo kya Kristo, ayagala kugenda kusiraamuka. Lwaki? Olwa Kazimba Mugalu eyandimulaze ekkuba ettuufu. Nina eddakiika si nnyingi njagala tuwogereko ku nsonga eno ey'ekkobaane. Waliwo ekkobaane ligenda mu maaso okuteeka wansi obukristaayo nga bwe bapromotinga ekintu ekirala. Nzize ndaba post nyingi, comments nyingi, n'abantu abeerimbise mu by'obufuzi okuteeka wansi obukristaayo nga bwe bapromotinga obusiraamu. Katuulidde muganda waffe oyo ng'agamba nti waliwo omulenzi yagambye nti ye bw'awulira mu nsi y'omwoyo awulira nga alabika ali wakyamu, okusinziira ku kyawulira abakulembeze b'obukristaayo kibasomesa ne Sheikh Kiti kyasomesa ng'ayogera ku sayidi y'ebyobufuzi. Kati njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo, ensi y'omwoyo yanjawulo, tefugibwa na mubiri, tefugibwa byammwe bino eby'omubiri. Ekyo kimu. Ekyokubiri kyenjagala twetegereze bulungi ng'abakristaayo era tukikkirize nti lino kkobaane ery'akabinja akakyawa obukristaayo akeerimbika mu by'obufuzi okwagala okuteeka wansi obukristaayo. Obusiraamu bulina bamufuti babiri, ekyo mukimanyi bulungi. Bulina mufuti afugira ekibuli ne buba ne mufuti afugira Kampala mukadde. Bamufuti abo bombi balina emmotoka za gavumenti. Bamufuti abo bombi balina abasirikale ababakuuma aba gavumenti. Bamufuti abo bombi tebavangayo kwogera kigambo na kimu kikwatagana ku byabufuzi n'ebigenda maaso mu ggwanga. Njagala kubuuza kibuuzo, lwaki bo temubalumba? Lwaki bo temuboogerako? Lwaki mwogera ku bakulembeze b'obukristaayo bokka? Kiti yafuuka ddi mufuti wa Uganda? Kubanga manyi bulungi bamufuti bali babiri, ow'ekibuli n'owa Kampala mukadde. Lwaki bo temuboogerako? Lwaki amaanyi gonna n'okuvuma n'okutyoboola n'okuweebuula mu kuteeka ku bakulembeze ba bukristaayo? Ekyo kiraga ensi nti waliwo ekkobaane, waliwo okwekobaana akabinja akeerimbise mu by'obufuzi naye nga kalina ekigendererwa okubanga kateeka wansi obukristaayo kabeeko ekibinja oba eddiini gye kapromotinga. Naye njagala kubategeeza bino wammanga. Kiti okuvayo nayogera ku by'obufuzi tekijjaawo nti Muhammad yafa n'atazuukira. Tekikijjaawo. Kiti okubanga yavaayo oba avaayo nayogera ku by'obufuzi tekijjaawo nti Yesu Kristo lyekkubo n'amazima n'obulamu. Tekijjaawo. Tekijjaawo nti omuntu bw'atakkiriza Yesu Kristo tayinza kufuna bulamu butaggwaawo. Oli okuvayo nayogera ku by'obufuzi oba abyogeddeko mu ngeri efaanana etya, tekijjaawo nti abasiraamu, kansuubire nti okuva yatandika okubyogerako kati baaziina mu Luganda era basaala mu Luganda lwe mutegeera. N'olwekyo mutuggyeko akajanja n'okulowooza nti mugenda kutyoboola abakulembeze b'obukristaayo nga mwerimbise mu by'obufuzi. Ekyo tekigenda kukola.
ekyo tekigenda kukola. Era njagala kutegeeza bannabyabufuzi mwenna bwe muteegobeeko kabinja kano tekabagattako n'ekabatoolako butoozi. Bano abantu be mulumba bayina abantu ababakkiririzaamu. Ate njagala kubategeeza bannabyabufuzi mwetaaga nnyo ekkanisa, mwetaaga nnyo obukristaayo ng'omubiri bwe gwetaaga omusaayi. N'olwekyo muleme kwetemerako vvu, muleme kwetemerako ttaka. Kano akabinja ke mulaba akavuma abakulembeze b'obukristaayo akatyoboola abantu abakulu, njagala kubategeeza tekabongerako. Ago ge mazima agakaawa ge muyinza obutayagala kuwulira. Muteekwa okuvaayo mukagambeko, naye muli mu kwetemera kabazzi ku kugulu nga mutyoboola abakulembeze b'abakristaayo. Njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo, obukristaayo ne bw'oyogera ki tewali kiyinza kubukyusa. Tebusobola kufuuka busiraamu, ate n'obusiraamu tebusobola kufuuka bukristaayo, kubanga buli kintu kirina omusingi kwe kiri. Bano abasiraamu balina empagi zaabwe 5, obukristaayo bulina omusingi. Bagoberera Muhammad eyafa, ffe tukkiriza Kristo omulamu. Bagenda mu jjana erimu okuwasa n'okunywa omwenge, ffe tugenda mu ggulu erijjudde okwesiima n'obulamu obutaggwaawo. Basinza Allah ali sayidi emu atali buli wantu, ffe tusinza Katonda eyatonda eggulu n'ensi ali buli wantu awulira ennimi zonna. N'olwekyo muleme kulowoozesa bantu. Ne kino kye mwogera eky'emmotoka, Sheeka Kiti emmotoka gye baamuleetedde lwakuba baamaze ne bagipaatiikako eky'ebyobufuzi, naye emmotoka eyo yatandika okusondebwa mu biseera we yalumbira obukristaayo n'amaanyi ge gonna. Abasiraamu ne batuula eyo ne bagamba ono omusajja kyatukoledde tumugulire emmotoka lwetandika okusondebwa. Era neewunyiza nnyo ogenda okola nga bagamba nti ate kaakati ya byabufuzi. Nedda, emmotoka yatandika okusondebwa ng'emuweebwa ng'ekirabo eky'okuvuma obukristaayo, si ya byabufuzi. Ekyo mwapaatiiseewo kipaatiike kubanga mwanoonyeza engeri gye muyinza ogimuwaamu nga kiri kibaswaza. Baatandika okusondera emmotoka, mujjukire bulungi omusajja oyo we yavumiranga omusaalaba, omusajja oyo yavumiranga Kristo, omusajja oyo yalumbiranga abakulembeze b'obukristaayo. Kati kinsonga y'emu era olaba yegenda mu maaso nga eri ku linnya lyera. Naye musanze tulaba fe obukristaayo bwe bukulembera ebirala ne bigoberera. Tetukulembeza birala, obukristaayo ne buddako. Kristo Yesu yakulembera, n'obukristaayo bwe bukulembera ebirala ne bigoberera. Kati bw'oyagala okusamba obukristaayo buteeke ebbali, muganda wange obeera oswadde, bakiyita kweyiwa manda mu mbugo. Ekyo njagadde mukitegeere bulungi. Ffe tuli bakristaayo abagoberera Yesu Kristo, abamanyi kye twagala, tetwalokoka, tetwakkiriza Kristo mu byakuzannya. Ekyo mukitegeere bulungi. Emirembe gibeere nammwe. Mbaagaliza obulamu obulungi.